tulina okutegeera ggwanga ki eriba lirina independence obwetwaze tubufuna tutya generally and this is my opinion Africa yonna etannabufuna bwetwaze yandiyisize teeka eryo njagala kutwala mu bintu ebyenjawulo ekyenjawulo ekisooka kikwatagana na bulamu bwaffe gwansinga okumanya amawulire tukkirizibwa mu Africa at large okukola eddagala erigema endwadde no omala kufuna olukusa okuva mu WHO World Health Organization naye ng'ani mulwadde faba ono yobeera abalwadde tukkirizibwa okukola eddagala eriwonya endwadde tekisoboka ne tutandika oddiwa abantu baffe omala kufuna olukusa bwe baali tebannaba kutuvumbagatira kutufuula amatwale gaabwe bajjajja baffe baamalanga kugenda mu World Health Organization okuwa omululuuza baali tebagimanyi yali teriiwo tosobola kumenyera n'ebikolo nga 10 ebiwonya endwadde ez'enjawulo era nga biwonyeza ddala nga ababivumbula baali tebamanye nakumanya nti waliyo kye bayita World Health Organization fe walwalanga ne baga kamula omululuuza onywa ekikopo kimu ne mu COVID baagaana okutuyamba bagamba kabasooke beekoleko bataase abantu then bajja tuwa eddagala lyaki batuwanga bukunkumuka bapulezidenti ba Africa bapressingayo orders nene babagamba balindeko eddagala eriwo terimala in fact singa teyali Katonda eno program eyitibwa omunyo ku makya ate eyitibwa emisingi mu misingi twogera ku Katonda yekka tutegeregana singa teyali Katonda bandigenza okutujjukira nga Africa yaggwawo dda nga Africa yakola ki yaggwawo dda wawulidde eddagala erimu lye baali kolinze live mu system liddeyo kubanga baligemesa COVID naye lirina side effects nyingi AstraZeneca bali likolinze do you understand kati bagenda kulijjamu batya mibiri gyaffe banji feno balifuna twalifuna era bwotafunanga Johnson and Johnson era twasinga kufuna AstraZeneca bawanwe kati naye baliyise erikyali mu bucupa kakati there is that confusion abo bebali abakakasa eddagala erigenda okujjanja baliyise nga bali buusabuusa nga limaze okuyingira mu mibiri gyaffe kyokka etteeka lyali tteeka buli muntu ateekeddwa okuba nga agemeddwa bagema bapulezidenti baffe ffeffe n'abakulembeze b'enzikiriza twagemebwa era twakunga abantu okugemebwa kaakati eddagala lye twali tusinga okwettanira bagambye nti lirina side effects kizuuliddwa baliyise liddeyo kati twebuuza ffe bagenda ddi tujjamu batya tekisoboka tuddayo ku independence Africa as a continent ekyali mu captivity kyanaku Africa as a continent tekkirizibwa kweroowoleza tetunaba Africa as a continent tenaba kukirizibwa kweteekera tteeka erita discussing bwe walala kubanga agaabwe ge bayisa tetugula discussing tebatuwa mukisa gakubaganyako ebirowoozo so bwe tuddayo gye twatandikidde tetulina commonwealth tetulina common powers tetulina common laws tewali ekintu kyonna ekituteeka mu bintu byabwe oba otegere kye ŋŋamba